ekitegeeza omukazi agondera automatic ng'ebyetaago bimuwa n'abaana be ng'okola ki ng'obalabirira ati mu mbeera eriwe ey'ebintu ebitono bitulina webabeera wano ne taata asobola okubeera n'abaana netubeerawo then netubeerawo netuteekawo parenting for respectability. How can this girl respect the father? Meaning bali shikabe yegwe ono yebbaawo era n'abaana babo ekirungi okuza embeera ennungi nti abaana bo babeere wa kitaabwe toba abaana bano okubeera nga bali mu bulamu obukosebwa ne baba started brain development negaana abaana psychologically ne babaana beetuga kana mwaga nja kunywa obutwa kakati point eriwo twagala leero nga biri byonna ebyembega tubikole ki now 62. So this lady has rights. One of her rights is to be in school. She has to be retained until completion. Miss Office cannot leave you, can even penalize the two of you for failure to take your child to school. The child has got the wishes, and the father also has got the same rights to his child. The mother has went all these miles looking for what? Education? Looking out if at all this girl gets a problem while moving at night, crossing to where the mother is. Pertinent issues. And if the father does not work on them, I can even take him to court and even charge us or anywhere in those families that are neighboring you at Kasana. So I wanted to be there. I have to take all the precautionary measures to make sure that this girl is retained until completion. Because myself, on the 4th, immediately will break off from holidays. But we bad in the one, the bad in the one, no one. Never Marakuraki, Tanjagara. Mamma, yali afumbirwa. Liba mugamba nti omwana nagenda yo. Mukazi wattunga alina kumulekera okukika. Wow. Overhead committing suicide. Overhead coming to me. Sebuuza wakakoze ki? Wantami. Ebijjajalo ne muwogo nga we bali awo basanyuka naga taata tuliryako ddi ndiryako kale ddi naawe ku lusani iko wano olwa famire yo nga otegese akalulu firiani feya nga temuli termination meeting ntianzite kati mugambiro byose ekikopo nti byekola ne mugambe ezo si meeting yali alese n'obwennyanja busatu ayagalako obwe bubiri bo bali ekimu bakigabana bayani omwana kyolina okumuwa fe abazadde kye baatuwa kusoma naye bantu bameka betugasa wadde tebaliwo nga baafa nga ngamba kimu soma bw'oligula ekisambi ky'ente ye yannengeza ekisambi ky'ente eri nangamba wano tena kakandwe ewo ye omulaba wasituka waati kati olwasituka n'atambula paka mwaka kuggwako kasawekera ensawo ye yali madamu amufumbira emmere tadda nze abaana bano bononeka mukwano gwa taata batya sawa yonna balaba maama yekka all the time bwengesako nti kangende ndaba abaana bange omuto bebi asembayo yali mulwadde nengenda nga banne bankubidde essimu. Imagine abaana basoma nabo abato be bankubira essimu nti maama Noola mulwadde nnyo jangu olabe Noola nasituka nenzija nga yasula ano ne mukyala we Noola asula wali emiryango nasinga n'omwana wange mulwadde naye yagamba abantu nti mukazi oyo bujja bwe bumulese simwana era najja wano ekayunga
naye oluvannyuma n'agoberera ne tujja ne batuliitinga omwana kumutuliitingira ddala naye ng'omwana alwadde bilihazia naye nga mulwalidde mikono gye naye bw'oba olowooza nti nange nja kusuula powers sigenda zisuula kankubuulire oba wazaala abaana n'olowooza muno wali weegezaamu bwegeza is the right time okulabirira abaana bo basic needs ziri 6 zimubalire education medication shelter food drinks clothes akolako ki kwebyo school fees awako half baana abo babiri awomu n'ekitundu obolooza muno badde ontuulangako luli ate nze njagala okimanye nti nomuwalawo sinze namukulembera okgenda mu b'obuyinza simanyi nawwa gye yatambulira bampise leero obukumpanya obwo gwe omumooti omwana wo ekyokulya n'enkoko erwanira akaana kaayo ogambe mbaoli kuwa mukazi kubanga mukazi yajja n'obwana buno buto obusatu wawasa omukazi eyasooka bakufumbira wali ennyama abaana bafumba wano omukene muli mu lujja olu n'olwa naye ebbanga nenkugambako ekigambo ekyo n'ogaana n'owasa owokubiri bakufumbira wali ennyama n'enkoko tolibwa ku nvaazo abaana balya wano omukene nenamujogo namujogo yedoodo okiwuliriza olw'omululu kati saawa zino mmwe mwajja walaavu ewa ddina emmere mukifu ddina okuva lwe yayiwa emmere ku kasasiro omukazi wo gye yafumba sigenda kukkiriza omwana ono yakwata emmere n'agiwa ku kasasiro omukazi wo n'alaba emmere bwe yalaba emmere ku kasasiro omwana nga agiyiye neefuuka pulobulemu gy'oli nze nalina muwasa ebiseera ebyo nga talina waabeera era owulira omwana akugamba nti baakuba amatafaali taata n'atunda ebusaane busaana nze nateekamu sente zange nawooza omusango n'awangula ettaka talinaga 10 kye yampa omwami oyo nze namuwasa nze nalina muwasa olubereberye ne mukuumire wange sente nazawula mu finance trust nengula poloti yange namala n'akuwasa okiwuliza tampasangako twakola mukwano tampasangako tukyali mukwano gw'ekisibu ogwo nze ndaba watuuse kati yawunga awungire eddala yenze kyenjagala nyambeko ye abaana be tewakyaliwo wa myaka 7 bonna bali above 7 alabirira abaana be responsibilities ze zonna leero sijagala wadde nekyo nze bwe twali twagalana naawe eddina teyaliiwo yalinga third party tomuyingizaamu nti ddina awalanirako maama woze sirina bujja bwenkuwalana kuba sijja kuteeka mu kifuba kyange kyenandibadde nkuwalanira mwayawukana twayawukana n'oyo omwana yankuza nange nemukuza atya okiwuliriza sagala oddira obujja obuteeke ku mwana wange ate sagala oddemu kukyogera mbuomukazi mbumwana oyo alwanirako maama wenze sirina kyenwana katonda nga ndaba najja kukuba omuggo nakugamba juzi mu kiyumba najja nenkusaba 10 ezo 5 ompangisa nako omutwalo 10 nga njagala 15 omwana we azimbye bw'ati obusolo munne yamusamba omwami yagana okumpa siringi 15 bw'obeera n'abaana 6 n'olabirirako abaana 2 olwo abaana baani akuyinamu abaana 6 bali 10 nekufaako 4 alabirirako 2 oli omulala amuwa fuulu yonna ono amuwa haafu yamuwa uniform ne fees teri okiwuliza bana bala si kalaamu si penso oba si babe naye ayongera kuwasa buli lunaku nze ne reference njirina juzi nawabo musango waneeno omwami oyo alina olulimi alina byonna byayogedde looya byonna bifu naga yakoma museni yato ate looya abawasi oyo looya waneeno ne bw'obuuza wali eri ku polisi bakulagirira oyo mwami kyemugamba Dina bw'aba akomawo ewange njagala Dina omuwerekerezeeko emmere. I'm not ready to sponsor your children with the food nga woli oli mulamu osobola okuliisa abatali babo. Dina ne banne baaliko njagala obayo all the necessities ez'essomero tulyoke tubeere bulungi naawe nenda kukuumira abaana bo. Naye agireko
naye kumu ne bwasigalayo kubanga takyalina mugaso nze talina mugaso ewange aja kudda kasite tumaze obitereeza nga tukomawo olweggulo ogenze kusoma tolidde olina okudda wako olina okulima era nga nkomawo nennima nga lwenjidde ekyemisana ku ssomero nga nkirya nensula nenzaayo okusomero nendya ekyemisana njagala tata anzizeeyo ku ssomero ate n'ebyetaago nze ng'omwana kuba nina okwambala nina okulya nina okwoza nina okukola buli kimu era we yalinanga abakazi kuba yasooka nawasa omukazi eyasooka ne bamala nga bamaze emyaka 7 naye ng'era agula emmere ne twefumbira fenga abaana omukazi afumba eyabwe ne balya ne tufumba eyaffe nawasa omukazi owokubiri era ng'omukazi nga bafumba eyaabwe naffe nga tufumba eyaffe ng'abaana kati okusoma kuno we kwatuuka yasooka n'agulako emmere ennaku ezasooka olwamala n'agamba mbu emmere olina okujja okolaki okugiryanga eno eri ewa mukyala we nga mukyala we akyali mu bupangisa nga tebannaba kujja awo ewaka nga mbeerawo nga waliwo n'abapangisa n'agamba nina ogendanga eri okulya emmere oluusi bamaliriza ofumba emmere essaawa 5 jjukira nina ogenda ku ssomero nendaba nga tekisoboka ne mugamba tata ate gwe yakola ki gwe yatumanyiriza nti tulina okwefumbira ogenda ku ssomero ne ŋŋamba emmere sigenda kola ki sigenda girindanga mama n'atandika nga nsindikira ku mmere ekiseera ne kituuka nga obudde obugendayo eri sibiina nvudde ku ssomero ssaawa 11:30 ne ntandika nga bwe baafunyeyo 10 negulira kota y'omucere n'enkola ki n'endya n'agamba mbu ye tagenda bbeera nantamu 2 na maka 2 buli alina amaka ag'omukyalo ono mama gy'abeera kyokka ag'omukyalo nanti ag'omukyalo eri wala ate tagulayo mmere tagulayo kibiriti tagulayo tewali kyagulayo ngo tugende tulye wa mama mukyalo tewali kyagulayo atusindika tugende tulyeyo newe tagula nti oba aguze ebigoye oba aguze ekyo oba sabbuuni kati okusoma bwe kwatu era nga nsoma nga oluusi nafunyeyo ku ssente nga negulira emmere nga ngenda ku ssomero ogenda ku makya okumusaba ssente nga ez'okulya ku ssomero omusanga ayogera bw'omuyita ng'asirika ayefula yeebase ng'omubuuza akwata nnusu 2 nze ne muto wange bulemu 10 tugende ku ssomero tukole ki tulyemu ebyokulya ku ssomero ate ku ssomero ng'ebyokulya ebiryo bitandikira ku nnusu 5 okudda waggulu ate ng'oli wa primary ndi wa secondary nga tuwa nnusu 2 ebyokulya mu ssomero agenda omusaba emmere n'aŋŋamba yaŋŋamba otandika otya okunfukamira ng'onsaba emmere oli mukazi wange olyoka otandika okunsaba emmere n'aŋŋamba mpozi nakugamba ntya oddamu okunsaba emmere kuba toli mukazi wange kakiba ekintu kyonna yasooka agendawo ne musaba kaadi n'aŋŋamba mbu siddamu musaba mbu ŋŋambe mukazi waaliwo yabamugamba ne mugamba n'agenda n'akomawo n'aŋŋamba taatawo mugambye tewali kyanzizemu atunudde butunuulizi nankuba omugongo n'akyuka eri tewali kyampa kuba fiizi eri ttaamu yasasulako zaagumi za yunifoomu zokka fiizi bakyammanyi eno ttaamu namugamba nzeeyo ku ssomero n'agamba ng'omale okukoola kasooli ne maliriza omukoola banange bali mu kusoma holide baagisoma holide baatugamba nti no tuwe namba z'abazadde abalina whatsapp batsindikirengako waaka namugamba yaŋŋamba esimu yange si y'abaana si ya mukazi yange eri paasoni abaana ne basoma holide ne zigwa okusomako kuno kunandigenze n'entandika okufa notisi ziri ku ssomero naye mu baana abo bonabona omwana ono kumpi mu baana bombalidde abo abaana abali awo simanyi abo abaana 27 oba 17 ono wa 18 ku baana abo omwana ono alina bwansumbuwa nnyo ku lubereberye
nekanga bwe kanzinga omwana ono taliwo waka. Nembuuza mukyala wange Dina alazeewa, Dina nga simulaba. Tambulira. Angamba Dina omubuuzako ki? Kati bato bane be bangamba nti Dina bakojja nga we bajja wano. Dina yaddayo ne bakojja e Kampala Busiika. Ejo gigenze. Mwana ono kugenda okumufuna tebanzikirizako kutuuka wali mwana. Wabula bamundeetera buleetezi. Okuva gye yali abeera ne bamuleeta Busiika ne bamumpa. Kati omwana nagenda okutuuka ng'omwana yali alina ndoozi emirimu gy'akola nga bw'asomako nga bwe bamuprosesingira kugenda bweru. Omwana ono nenkomawo naye. Bwe nakomawo naye mu bugubi obutali bwa kusaagirako, omwana nemuteeka ku ssomero eryo lyateeka P6. Omwana n'amaliriza P7 biri awo Kasana nga ku geeti y'Abachina awo ku bridge. Nemuteeka awo P7 n'amalako. Mwana bwe yayita senior nembatwala babiri ne first born wono ono kwada ekamuli nembateekeyo mu boarding. Omwana ono bw'asomeyo mu boarding eyo, omwana oyo ne bankubira essimu ng'omwana alina byakoleyo bitaliiyo ku ssomero. Kaakati ng'oba omwana baagala mugoba ku ssomero, ng'omwana mbu ayisa bane bubi ku ssomero. Omwana atolose ku ssomero, avuddeyo atolose. Omwana bw'atoloka ku ssomero bankubira essimu omwana atolose, naye nga balina bye baakola ebitaliiyo ku ssomero. Kati bwe baagezako kuba kansolinga tebabakuba, baba kansolinga baana baali 3. Ono ye yasalawo n'atoloka, baana 2 tebaatoloka. Omwana ono bwe yatoloka, omwana ono teyakyamako waka, twali ne maama we ono waka. Mwana yatuyitako buyisi tuli awo nga ku buliji wennyini. Mwana twagenda okugira kunoonyeza ng'omwana atolose azeeyo eri e Busiika gye namujja gye yasookera. Olwo obwongo bwe buli mu kwagala kugenda bweru, era wano bino byonna byakola kusoma kuno kuwaliza buwaliza kumwegayirira, naye ng'obwongo bwe buli mu vision gye bamuteekako ey'okugenda bweru. Omwana n'addayo e Busiika atolose ku ssomero, akomyewo waka. Neŋŋamba lino badde ki? Kugenda kugira ssomero linkubira bimbuulira ate nsobi za Dina. Nengezaako ate mpola nnyo mutima gunuma obwongo bunuma nkoze ntya mwana ono. Paka ate bwe twaddayo ku ssomero ne mugamba Dina, kaakati omanyi bwe tutaddayo ku ssomero nze kati ntuuse okutwala kugenda okukwasa poliisi. Togenda kubeera nange wano mu myaka gy'egyo, togenda kubeera nange wano. Wakiri ngenda kusomeseza mu mateeka kati mikono gya gavumenti. Dina wuuyo nemuzaayo ku ssomero, owa bodaboda era neiba waffe n'antwala ne Dina. Omusajja oyo n'essaawa eno awenyera. Bwe tutuuka ne Dina ku ssomero buli kimu nkitutte. Dina twali tukyali awo, Dina yandeeka ku ssomero. Olwo afulumye ebweru ng'agenda ku geeti oba alina kyayagala, balaba bulabi Dina afuluma. Kati bamubuuza Dina ogendawo, Dina ogendawo. Kati kutandika n'atandika emisinde, n'owa bodaboda naye n'atandika kugoba, yagwa yakosebwa viviri. Era eviviri lyo lyagaana okuteera paka kati. Kati ne tusigala bwe tuti. Kati embeera eyo, enkontana eyo etusumbuwa kuva ku olwo paka leero. Kati Dina alina gavumenti gye yaleeta ewange wano gye sisobola kukirizaganya nayo. Eri Kebe wano sisobola kukirizaganya nayo. Kebe mu kooti sisobola kukirizaganya nayo. Kati Dina ono mwana nakugamba nti Dina tojja kubeera wano na kiyungu. Wano sijja kubaawo na biyungu bibiri. Ono mukyala akyali mugenyi. Omukyala ono yajja n'obwana bwe bwe buti bwana 3. Kati nze n'omukyala oyo n'obwana 3 tubeere n'ekiyungu ekyaffe. Naawe
obere n'ekiyungu ekikyawo Dina ekintu ekyo nakugamba tekijja kukola. Dina muli mu kiwumulo tosoma. Nakugamba gw'oli mwana mu famire eno. Gw'oli mwana wona famire yange buli bwotuka gw'oli mwana. Naye Dina tojja kubeera n'ekiyungu ekikyo. Kakati mukadde oyo dakika ntono nnyo okugenda okwogera n'omwana oyo. Wayitawo dakika ntono nnyo. Okitegeera? Kakati nali nkyali awo nga maama wankubira esimu. Bwe yakuba esimu n'enkwata. Yatandikirawo. Mwana wange mpulidde nti omuvumi ng'ogamba asinzira atya kusaba mmere asabe mukazi wo. Kakati mwana wange asaba mukazi we mmere ye yamuzaala. Oyagala toyagala Dina agenda kufumba tagenda kulya mmere yamwe. Ate oyagala toyagala tagenda kuvaawo omusindikiriza mwave akomewo wano. Tagenda kuvaawo ate tagenda kulya mmere yamwe. Nebona akolotya. Pozi tujja kulagana mayinja. Mwana beera naye mwana muyita ngezaako mulengeza ne mugamba Dina bwe munagezaako nti muyingira mu ntalo eza maamawo nange mugenda kukosebwa ate mugenda kuwaba. Okitegeera mugenda kuwaba. So Dina togenda kubeera wano n'ekiyungu ekikyo. Ekyo kiragiro ky'enkuba wano as an instruction now. I need your children to feel you. Go and pay the fees for your children and give me a receipt. On Monday, I need a receipt for that girl in the school. Pay whatever you need to pay because you are my parent. I need to recognize that I did not write an application to be born, produced by you two. Meaning that here was Somumba, Stubabuchi, Stuzi. Wait, I go Kubedawo or to get it. Cut was Zonga, Jagana to get it, or one poses, or one poses. But Banabana, by no Kubeda Sumida. The choke would do one I know could hear. They may take Ukuba. But you made it. Beba ke babere bulungi ofunire ku budde obwo kunyumya n'omwana wo kuba kati abaana tuli baganda baabwe tetukyali bazadde. You have to be friendly to your child. Now if this one gets a problem tomorrow, is she going to whisper to me or whispering to you as the father? Ni tulina ko lunaku mugato mwana wa ayogedde nanga akamba batugamba tia akusit opadde ekikumi nusu kikumi inaku zino ekiwuwa senior one agenda ali amasimu abana bo balya dinga woli balya ofudde balya woli